Fadi TV uji mwasuze mutya mwe nabagiye kumiddeko muri mutya mwasuze mutya musibye mutya abali mu ggwanga lya Uganda mbatumeddeko namwe abali ekkata. Rape agenda kusibisa akasuku mulina massa wagamba yeesonyiwa omwana we mbina massa baby wa rape aletedde kasuku ebizibu ebigenda okuggwero nampulirira bano simanyi waje bigenda okukoma ebyabwe eyo ngavudde ngezikosadize no bagamba nti 7-year-old killed another critically injured in assault accident or assault road accident. Bagamba nti omwana w'emyaka 7 egy'obukulu afiiridde mu kabenje ku luguudo lwa Soroti Soroti road era n'abala bangi bakoze eki balumiziddwa obubenje bwo bufuuse obubenje ennaku zino mu ggwanga Uganda kwegamba kyafuuse kya bulijjo oba kiki oba nguudo zimbi tewali amanyi naye nga bo kati bwafuuse kya bulijjo nso gamba kya bulambuzi mu ggwanga Uganda accident sifuuse accident lengera afuuse engeri gyayingiridde bbaasi abantu bangi balumiziddwa mwafiidde n'omwana myaka 7. Poliisi yeegamba nti bavuga speed olw'ensonga nti abasinga tebagobera bupande bwa ku makubo era poliisi egamba nti badriver bonna bavuga engendo empanvu katugeze nga bava Kampala badda Soroti bava Kampala badda Masaka bava Kampala badda Mbale bwe bityo nti tebavuga bulungi nti bava Kampala badda Mbalala nti tebavuga bulungi era tebaagala goberera bupande buli ku makubo kyovula bakola ki kyovula bakakana bakozinze accident. Poliisi egamba nti badereva balina okubanga nti bafollowinga bu signpost oba obupande oba ku makubo obubalaga nti oba otuuse wano kendeza mu ku speed eryo koona kendeza ku speed toyingira koona ng'ovuga speed bona ayingire koona ng'ovuga speed ojja kwekange munno mukakani nga mukozesinga mwekoonyo oba seekyo wabe bw'osanga akapande nga kagamba nti reducing speed vugenda ku speed bweti kawulirize lwaki oba ogaana okukawuliriza. Poliisi yo bwegamba poliisi yeegamba nti abavuzi b'ebidduka nti balagajjavu bali so careless tebakola ki tebagoberera mateeka ga ku nguudo eyo ng'avudde nga zikusaze ne wa VP yarabudde avuggira ku baby we nti baby we wampiso era n'asuubiza okuba nti agenda kuba kasuku mu mbuga z'amateeka agenda bakuba mu mbuga z'amateeka era ng'ono yarabudde Simon Kawalaata ng'agamba nti bandi badde beegendereza nti balekera okwogera ku ki okwogera ku mwana we ku baby we gwe yaakazaala owabindeeba njuka nabagambe nimbagamba nti omwana wo gwasita bagamba nti omwana wo wambiso oli abakuyisizaamu amaaso kibategeeza nti gwe ne bbaawo nti just bamugyamu bujja mazzi ne bakola ki ne bagakuba sigamba nti yeegatta naawe abakyala basinga kibaluma nnyo oba omujevunye kivula rape kimuluma nnyo era agenda kubakola ki agenda kuba akuba kasuku mu mbuga z'amateeka. Jjukira ne Next Media nayo yali sivinze ekipapula kibagiwadde ekyokubanga efayalinga rape okubanga emugoba okubanga ekola ki esazaamu contract ye ne company eya Next Media. Abawandiise ekipapula kino abamu kwa abagamba nti rape abatyobolera ku TV eyasanyuka era ng'ekipapula kino bakitwala ne mu mukutu oba mu ministry eya UCC ekwasaganya ebyempuliziganya oba ekwasaganya ebiteekebwa ku marediyo ne ma TV mu ggwanga Uganda ebyempuliziganya amasimu ma TV rediyo aba UCC nga bagamba nti rape nti bandi badde bamukoba basse ekyo sanyuka bagikole ki bagiwe suspe mpaka ng'ekoze ki mpaka ng'egobye rape oba sekyo bagikole ki bagibaaninge kati sanyuka bagitaddeko akazita ak'amaanyi. UCC kiraga ndowooza yawuliriza ebibaluwa eby'abannayuganda bano abamu ku abo abalumiza rape okola ki okuba nti obaolya ku mukutu ogwa Sanyuka TV ogwa kampuni eya Next Media kati awo wavudde obuzibu kwegamba rape yali awo ali mu katu enayagala kuwabira kasuku aboogera ku mwana we nti wampiso eno ate gundi emugoba Next Media yagala mugoba kwegamba rape yali awo bwatyo ali depressed kyokka nakawere yenna akoze rape ebadde asigamba nti kale bambi alabika bulungi ebizibu bimususseeko ate bano zingamba yandi tabawa nnyo focus ekirungi omwana ti amulaga face tamulagira ddala face
abeesonyiwe bajja kwogera bakole ki, bajja kwogera bamuveeko bamwesonyiwe kubanga kigenda kumunoonera kaaliya ye, kigenda muttira kaaliya ye. Buli bwaba wa fokasi bo kye baagala, buli bwaba wa fokasi bo kye baagala. Yali badde asirika buzizi n'akola ki, n'abeesonyiwa. Ebyo byagamba nti agenda kusiibisa kasuku, tajja kubasiba bonna bamalayo ng'emazima. Tajja basiba bonna bamalayo, buli omu amusibe, buli omu amusibe. Ekyo yeerimba. Yali badde akola ki? Yali badde akakana kubanga akakana akoleddemu n'ensobi n'avuma abantu ku ki? Ku TV. Musabuscribinge Fadi TV, jimbe bulungi, mwera mbagala.